Yes, amenya neddoboozi nze Nabulime Esther aka AC Love Therapy. Mbabuuzaako gwe nawe osinzira okubanga otulaba. Gwe nagoberera AC ku Facebook, thank you so much. Be inspired with AC, abeera ku YouTube, I talk with AC, thank you so much. Nammwe aba TikTok, AC Love Therapy, thank you so much for following, for liking, for sharing. Na byonna bye mutukolera, I appreciate so much. Nega go and natanaba kusubscribinga, kindly subscribe to this YouTube channel. Kubanga ebintu bingi tugenda okuleeta wano. Tugenda kuba tunyumya ebintu bingi, tugenda kuba tuyiga ebintu bingi, tugenda kuba tunyumirwa, tugenda tewali otagenda kutuuka nsonda ku nsonda lwamu tujja kuba tukola ki tutuukawo. Naye ng'olunaku olwaleero tugenda mu kiravulaavu, tugenda kwogera ku nsonga za mukwano. Reason being nti tukitegeddeko nti abantu ebisinga okubatawaanya bintu bya love. Naye ng'ate I always tell people nti Katonda senga kublessinga n'omuntu gw'oyagala, okay? N'omuntu gw'oyagala ate nga naye akwagala, love eba egenda kunyumirwa. Amazima gali nti abali mu love munjulira, okay? That feeling olina omuntu akwagala nga naawe omwagala ky'ekintu ekisinga. It doesn't matter oba talina nnyo kasente, it doesn't matter oba kiki, but as long as mwetegedde mukoze biki, amazima gali nti love eba egenda banyumira. So olunaku olwaleero ngenda kuba just tunyumyamu, ngenda kuba nkubuulira nti bantu bangi bambuuza. I have always been getting messages nti AC 2023, you know what, tukyali mu early 2023, tuli mu February. Yes, actually, happy new month. So people are like tugenda mu Valentine. Brian, tugenda mu Valentine? Yes, nga 14 February. So people mwaka gukyali mupya. So people are like tukoze tyokulaba nti tukoye ebintu by'okubeera mu relationship 5 mu mwaka gumu. So they want to settle and someone is like nkoze tyokulaba nti relationship yange njimalako actually egenda bulungi nnyo this year, nemba nga nyumirwa, nemba nga nange njagalako omuntu for 3, 4, 5 years, okay? So guys, guess what? They don't quote the tips 5. Esooka ddala communication. Guys, bantu bangi nnyo, you know what? Obeerawo ne patanawo nakunyiza, nakulumya, osanga omuntu nagamba nze wakola ebintu nasalawo mulaba bulabi, nasalawo kusirika. Amazima gali nti no, tewali malayika wano. No one is perfect. No one is an angel. Reason being nti abantu fena tukola ensobi. Fena tukera ku makyale tunyiza abantu. So if you love someone, oba senga kikera ku makyanga oli mu relationship n'omuntu oyo ng'omwagala, kyonna ekiba kikuba by'omutwe, oba kyonna ekiba kikuluma, oba kyonna ky'owulira nti kikumazeeko emirembe, okay? Communicate. Senga omuntu ono aba akomawo late, okay? Nga kikunyiiza, talk about it. Learn how to communicate with your partner. Yigenge jogenda communicating nga n'omwagalwawo. Reason being nti we need to be safe, okay? Tutaga love ene tunyumire, tutaga love kitunyumire, okay? So learn how to communicate. Buli kimu ekiba kikutawanya mu relationship, talk about it. Nsonga za mukwano, talk about it. Nsonga za mukisege, talk about it. Nsonga muntu wo tebitambula bulungi akomawo late, ayina mikwano gye peer pressure, bikutawanya bikuba by'omutwe, tosirika busirisi, ekitegeera. Muyite bulungi, musange ngali mu good moods ze, bamusange ngali willing okuwuliriza, talk about it, ekitegeera. So please, if you want your relationship to last this year, communicate. Communication is a key to any successful relationship. Ekyokubiri twogere ku building each other. Amazima gali nti okufuna partner abamu mukifuna bubi nti ofuna omusajja ye ngalowooza kyasobola okukolera kukuwa ssente, okay? Siganye akasente kanyuma ng'omusajja wakakuwadde nga n'omukyala wakakuwadde, it's okay, okay? N'ofuna partner wo nga yalowooza sex kyokka kyasobola okuprovidinga mu relationship. Amazima gali nti a lot of people can give out money, okay? Ate amazima gali nti a lot of people can give out sex. Okitegeera. So meaning nti learn to be productive or learn to be creative. As long as you're in a relationship n'omuntu ono ng'omwagala, you love yourselves and actually you feel like omuntu ono oyagala kubeera naye, oyagala kubeera naye, love yammwe wangale, learn how to build each other, okay? Support each other. Kugamba mwezimbe, okitegeera. Baako ky'omwongerako ekyenkizo. Omuntu ono kugamba abeeraawo nga ne waaba yali agadde okupullinga out agamba ne mukwano gwange ono tuvudde wala.
Okitegeera. Reason being nti wakati mumbeera nga asanze abantu abamwadde sex, wakati mumbeera nga asanze abantu abamwadde sente alina kyajjukira nti no pattern wange kiri akikola. So be that good pattern, okay? Build each other. Baako kyoyongerako eri omwagalwawo. Baako ettofaali. Okitegeera. Build each other, support each other so that you keep those memories. Ebintu ebisobola nga wallahi omuntu addawo n'atunula nagamba njagadde gundi nayagala gundi ne gundi naye ono ayina we yansanga tetubaddeawo tuvuddewo step by step. So wakati mu mbeera eyo you want your relationship to go on, you want your relationship to last for long. Learn to build each other. Tobeera mu relationship mbu sex mbu sente no. Do something special ekigenda okubeerawo nga kikuumirawo omwagalwawo namanya nti no newe naagenda wa bino sijja bifuna. So ekyokusatu njagala tugambe ku I always tell people nti wakati mu mbeera wadde tubadde mu relationship it's okay twekwanye tweyagadde tugenze waka ebintu ng'ebyo. Omanyi men woba okwana omukyala kati kirogenda kikubira ddala ku saidi y'abaami. Oba okwana omukyala waliwo akaseera ako whereby bikaseera omukubira ng'oli mukwana just mukyali mu courtship buli lwasande oyagala mulaba buli lwakusatu oyagala mulaba each and everything so ebyo what mumanyi lwaki courtship enyuma because you go out because you get time to communicate ebintu ng'ebyo. So kati no wekiti wekiri abasajja bemala okuwasa bakyala bammwe abasajja bemala okuteeka abakyala bammwe waka ebya out mubivaako ekitegeera noka but if you want to keep your relationship mweyagala okwongera mu love yo ebirungo esobola okulasting amanyi ekikuuma omukwano oba ekikuuma relationship birungo buli kaseera kikakatako okubeera creative. So go out regularly ekitegeera. Yes tuyinza obutakisusa nnyo but at times sigamba nti no byakuma mu courtship nti kati abeere waka afumbe no get some time osobola okuddawo nogamba mumwezi tujagendako out omundi gumu. Yes, take her out. Yes. Bino ne bijja bayamba okugetinga close okubeerawo nga mukuza omukwano gwammwe ne gukula. Okitegeera. Yes, you don't distance yourself but you're always with each other. You get these moments, you move out, bintu ebyo you get to communicate, you get to know each other very much more. Reason being nti omuntu osobola mutegeerera mu lunaku lumu oba weerimbye omuntu osobola mutegeerera mu lunaku lumu osobola mutegeerera mu myezi ebiri no. So bino ebintu like moving out you will learn to okay bino ebintu byokutambula ogenda out bijja kubanga you get close to each other, you get to know each other better. So it's not all about going out only. Musobola nogenda ku holidays banange holidays siza abazungu bokka ekitegeera tolina omusanga nti nze siyenako no. At times tulina okuvaako kukewaka tugendeko ku holidays ngezo kati ngeno Valentine banange sikuba kalango but ngeno Valentine teekawo akasenteko abaana bagenda kuba bagenze ku ssomero omuntu omugambe tugenda jinja okitegeera omuntu omugambe banange tugenda jinja tugenda kubeera eyo Valentine tugenda kubeera eyo breakfast in bed lunch tewali kukwata manda tewali kukwata masanda so things are going to be good. So banange ebintu bino mbige we learn to spice up relationships so that they lasting for too long. From okubeera na boring relationship okubeera ne boring relationships reason being nti relationship wadde twagala tukesera ne bitubowa ate nga ba competitors bave kubanga kikize kigaane wadde tubeera mu relationships waliwo be bakwana waliwo abakwana so ate no gye tulaga ebintu ebyo tubisangayo so kye twalyagadde nti bino ebintu katubikole mu relationships zaffe omukwano tukkiriza gubowe. Okay, so abantu bo batwaleko out somutwako out ku dinners ngezo oba osobola gamba bana tugendeko ku holidays siza tebazikolera bazungu bokka tebazikoledde bantu bagamba nti basoma nnyo nti balina sente nnyo no amazima gali nti buli omu asobola ogenda ku holiday olina kukola bukozi budget yo no mind budget ye kuma wano all those places are there according to your budget. Yes so ekirala nti kyenjagala tutegeere mostly naddala kati nga tugenda mu Valentine nti at least guys wakati mu mbeera ng'oyagala patanawo bambi nkwegayiridde wakati mu mbeera ng'oyagala omuntu ono twala obudde bwo omutegeere love language ya patanawo amazima gali nti love languages ziri 5 okitegeera
love languages ziri 5 tuyina words of affirmation tuyina act of service tuyina quality time tuyina ki ekirala Brian Twina words of no Olympian Brian no act of service twina so kale today tino there are 5 love languages ziri 5 okay go there make research tulabye love language tulabye words of affirmation tulabye act of service yeah next shot actually ne luli twabiletako yes so guys yes twina gifts giving out gifts then ekyokutaano yes you can go back and love videos of Facebook so all those get time learn all these things buli muntu alina engeri gyategeramu omukwano wali abategeera bigambo then endala ebadde touch physical touch wali abategeera mu ngeri gy'omukwatamu wali abategeera mu ngeri anything so get time otegeere love language y'omwagalwa reason being nti wakati mu mbeera eno tuba obeera kugamba kinyuma olw'ensonga nti wategeera nti omwagalwa we ekisinga omukolera kumukwatako do the needful wategeera nti omwagalwa we ekisinga omukolera bigambo those sweet words use them wategeera nti omwagalwa we ekisinga omukolera kwa kumuyambako mu bintu ebyo nga kufumba kumunyiga massage do the thing okitegeera kino kijja kuyamba omwagalwa okubeera ng'akwagala ng'anyumirwa omukwano gwammwe ng'anyuma kugamba ng'ebintu bino bimunyumira okitegeera so learn love languages z'omwagalwa wo osobole okubeera nga you keep love language okulaba nga you keep your relationship much better okitegeera so then ekirala ekisembayo then ekirala nti settle conflicts on sport okitegeera abantu abamu nti tubeera mu relationship which is okay nosanga nti omwagalwa wo muyombyemu mwekubye oluusi mwevumye ebintu bingi ebibeeraawo nga mumanyi ebyalaavu oli n'asirika onagamba sijja kwogera paka wanankubira onagamba nze neetonda kuki okitegeera ebintu ng'ebyo so wabanga olina you have this feeling ngwemba olowoozamu nti owulira omukwano gwo ogwagala actually ng'owulira nti omuntu w'omwagala era ng'owulira nti relationship yo gyagala okay take it from me wakati mu mbeera nga mwenyiizizza essaawa etuuka nga byonna olina obiteeka ebbali okitegeera nga byonna olina obiteeka ebbali reason being nti you need to save your relationship naye ebintu byagamba nti nze sijja mukubira yanyiiziza nti nze sijja nange njja muvuma amazima gali nti you can't manage so learn to apologize learn to handle conflicts ebizibu ebituuka mu mukwano gwammwe don't just look osirika ogambe yeyakikoze yagipaka wananeetondera we yakoze bwe tusijja kwogera naye buli wonaakola ekyo kitegeeza omuntu ono oba omuwa space okulaba abantu abalala oba omuwa space okulaba okutandika n'okumanya yenfaaki kitegeera yenfaaki lwaki nfaayo nnyo nange mbikooye ebyokwegayirira nkoye okwesiba ku bantu at the end of it all you're losing a relationship okay so meaning you should learn to save conflicts on sport okitegeera si byakudda okweragalaga abantu bamweragalaga I don't know bamuba buto but ebintu ebimu tulina obikomya bwe tuba twagala relationships zaffe ziwangale zilasting for a long period of time then ekirala nti learn to listen more okitegeera badiya guys amazima gali nti tulina okuyiga okuwuliriza abaagalwa baffe nnyo byonna words body actions oba body languages byonna you have to learn to listen more reason being nti wotawuliriza mwagalwawo kyonna kyabeera kugamba kibanga okumiisamu amaaso kitegeera oba tutegedde bantu bangi mubeeraawo nga you don't listen oli agezako okugamba kino oli agezako kaba kino but you don't want to know olowooza gwategeera ennyo olowooza gwamanya ennyo gwe buli kimu you always think you don't listen amazima gali nti mu ngeri eyo nga you are not listening to your partner atandika okulowooza nti you don't love them atandika okulowooza nti you only care about yourself atandika okulaba nti you're selfish okitegeera era atandika okulaba nti omutwala nti okuba nti ye oba oli awo talina kyakwongerako talina value reason being nti buli kimu weetwala okuba nga gwakimanyi weetwala okuba nga gwakitegeera weetwala okuba nga gamba gwe tolina kyowuliriza buli kimu osalawo nga wookirabye
tewayagambako. So if you love your partner and if you love your relationship, ebintu ebyo nange obyagala, okay, the only way you can do is to learn to listen more to your partner. Oba nfuna, yes, yengeri yokka gy'ogenda okusobola okukuumamu omukwano gwo gulastinge for long time. Oba nfuna. So mbadde Essie Love Therapy wano ku A Talk with Essie show. So ntwala omukisa bagamba nti olunaku olwaleero tuli wano ku Satellite Hotels. Cameraman leero tufuneyo omukisa abantu balage ebintu bino. Ekitegeera ngoye byogerako obwogezi. But guys, ndi wano ku Satellite Hotel nga babaleetedde Satellite Health Club whereby balina ebintu bingi. Kati gwe naali eyo nga oyagala kulwanyisa ezo endwadde za skin, oyagala kulwanyisa ezo endwadde ez'omutima, ezo endwadde ez'ebibumba, ebyo byonna nga stress akuli bubi, jangu wano weewummuzeeko. Balina sauna, steam, aerobics, gym, massage therapy, balina ebintu bingi nnyo whereby gweyagala sauna ne steam omutwalo gumu gwokka, gweyagala aerobics ne gym omutwalo gumu n'ekitundu, ate obyagala byonna bina emitwalo ebiri. So gwe nti oli single oyagala kusasula mwezi gumu gwokka emitwalo 25, ate naawe couple ng'oli eyo oyagala couple yo gye ne mama w'abaana, mama kikaaba, mwenna mubere wano nga munyumirwa emitwalo 45 mwezi gumu nga byonna obifuna. Then tulina massage therapy ku mitwalo 4 plus, okay. Bano basangibwa ku Kisasi Chanja Road nga wakava ku roundabout. Also basanga ku website yaabwe www.satellite.com ate era nobakubira ku simu 0701019003. Mbadde Essie wano ku A Talk with Essie. Guys, subscribe wano ku YouTube channel yaffe. Osobola otusanga ku Facebook nayo gye tuli Be Inspired by Essie the Writer, ate era ku TikTok nayo kwe tuli A Talk with Essie. Then ate tulina ne TikTok account endala Essie Love Therapy. Mbagala nnyo, we meet next time. Thank you so much.